abali mutulaba kyamaani mutibwa gwe tebakusibangako era kansubiremu emboozi zammwe teri kumwe baali basibyeko bano mwababiri mwembi tebabasibangako kitalya oli yalimbega wa gavumenti era akyagikolera kyagikolera nolwekyo none of you has ever been arrested tukitalya oba mukomera lyonna eryegwa nolwekyo bwe tuba twogera zino emboozi tetwogera firimu please gendako ekitalya nsaba nnyo bakusibeko n'oli bamusibeko muligiraba emirambo egiriyo. That's what my prayer. Naye kati nze kyembadde nsaba it will be answered. Kyembadde nsaba njagala kusaba mukulu Museveni tewali muna Uganda agenda kukkiriza mutabani w'okufuga ggwanga lino. Ejjoogo lyonna musobola oddikola naddala ku babongoota kuba wano waliwo ababongoota abalowooza nti you are the alpha and omega. Yes, ku pano waliwo ababongoota abalowooza Museveni ne mutabani we they are alpha and omega. The time is up. Musobola okukola effujjo ne mulikola ku bannansi ne mweddiza obugagga bw'ensi ne mutandika okuwa ebiragiro ne mubajjuza mu makomera abaana abo abali mu makomera. Ebiseera bigenda kutuuka ng'ate mmwe muli mu makomera ne famire zammwe. Nenjagala kwebaza ennyo officers. Ono Kyagulanyi ye commander in chief in the making. Abakoze empisa. Oye commander in chief wammwe gwe mulaba oyo era yawangula okulonda kuli eri. Okay. Nolwekyo bwe baba bakutumye bino bakutuma mbu simanyi mukolere famire emu ezo famire ze mulaba ezeyita ez'ekitalo. It is just a time mujja kutuuka akaseera nga temukyabala mukyawulira ku Gaddafi oba butabani bwa Gaddafi obwattanga ab'e Libya oba bano simanyi abano. Nolwekyo mbadde maliriza ng'ontwala emisinde twagala kukusaba mukulu Museveni kino kyange nkisembyayo ng'Omuganda. Mwami Museveni tolina buvunaanyizibwa ku ttaka lya Buganda. Abantu bonna b'oyita mbu obawe ku ttaka ly'e Buganda nawe oli musenze wano. Puropate zonna ze mufunye wano mu Buganda nga mugoba abantu baffe ku ttaka mubafudde emmomboze kuba mulina emmundu mubatadde mu bwavu kuba mweddiza ssente zonna ez'eggwanga. Ettaka lyonna lye mulinano mulirina nga mukulu Museveni okyali mu buyinza. Kazibe zino faamu ze tulaba abantu baffe naddala wano Abaganda abali mu kutemulwa abali mu kusengulwa amayumba gaabwe nga gakoona. Bino teri asobola kubyogera naddala gutuliro gurupu z'abantu. Olwekyo sebo kimanyi onyiga nnyo bwe njogera ku kyettaka kimanyi onyiga nnyo sebo mukamange naye njagala kusaba mbadde nsaba nze kanneesiibulire sebo siri kasiru. Mbadde nsaba abantu baffe mwenna abali mu Buganda muve mu kubongoota muzuukuke. Abeekaasa Ngombe Nakaseke mwebale okukola. Nkimanyi nti enkuba etonnya. Enkuba bw'eba etonnya ffe abava mu byalo tulima. Twagala kubalaba nga mwekalakaasiza bunimi. Ebiro ebyokwekubagiza naddala wano mu Buganda bikomye. So mbakubira omulanga tukole. Bw'oba ogenda mu byobufuzi kirungi nnyo naye sooka oba ekyokola ku makya then olw'eggulo ogende mulaale zonna we zinaabeera. So tugende eri tusobole okubaako ne ketulya mu nsawo zaffe. Njagala kuyozaayoza ennyo Bishop waffe mukwano gwange Bishop Reverend Kabuye ebamusuuta enkya bagenda mutikkira kuba Bishop bwa East Africa wali ewaffe Kapeeka. Eyo mu nkola eri ey'abalokole babeerawo ne ba Bishop ba East Africa. So Reverend Kabuye bamusuuta nkuyozaayoza kuba nti ogenda kufuuka Bishop lunaku lw'enkya era nja kufuumuukako mu nnimiro zange okusobola okulaba nga nkwegattako. Njagala kusaba mukulu Museveni era okwongera okumujjukiza abaana abajjudde makomera. Mukulu Museveni otuula ne bazzukulu bo n'otuula ne bawala bo ne batabani bo ne mukyala wo n'ab'eŋŋanda zo nga mweyagala. Naye kye tukusaba leka ku likodi osumulule abaana baffe abali mu makomera abali e Kitalya abali e Nakasongola abali e Luzira ne byokuumira mu biseefu house. Bano abaana bootulukunya bootemula tebalina musango. Mangu nnyo nga waakamala okutemula abantu baffe oba okubakuumira mu bikomera ebyo obukulembeze bujja kuva mu ngalo.
bayibuli egamba kyosiga kyokungula. Ndowooza omusajja wamulabye ono we Gabon ng'akuba omulanga make a noise nga yeerabidde nti intaneti yagijjeeko kati tadde tetumanyi kikyakola. Nolwekyo ssebo osobola okuba oli musanyufu nnyo watuuka ne famire zo muli bakitalo, sumulula abaana ba Buganda ne Uganda abali mu makomera ng'ebiro bikyaliwo. Ebyo tubikugambye, abaana baffe bafiireyo mu makomera ekitalya. Nze naliyokko ne ndaba tractor ezisomba emirambo ekiro ku ssaawa 6 era n'obagobayo abo basajja abaali baliyo ekitalya. Ekitale bansiba badde tokimanyi nti lwali banzitidde ekitalya wajjayo nze nkugambye gwe tebakusibangako emirambo mukulu Museveni egy'abaana baffe abafiira ekitalya. Tractor beekima buli kiro ssaawa 6 ne mubaziika eyo gyonna gye mubaziika. Ebiro bijja kutuuka nga toli mu buyinza ng'omusajja we Gaboni eyabadde akuba omulanga bubansibidde wano mukazi wange simanyi gyali ne famire zange. Olwaleero mukyali n'emmundu, emmundu z'olina sigwe wazigula, zaali z'obote, zaali z'abaamiini, naye okutemula abantu baffe be muttira ekitalya Nakasongola mu kibanka eruzira. Ebiro bikyaliwo naye ojja kwejjusa bw'oliba okyaliwo mulamu oba famire yeetakuwabula. Ebyo mbyogeddeko bantu tewaliwo bwe baali basibye, naye nze naliyokko ne ndaba emirambo gye basomba ekitalya mu tractor ekiro. Njagala kukulisaayo be twabadde nabo naddala minisita waffe ow'ebyettaka w'ekisiikirize ow'ekitiibwa Honorable Balimwezo yazze ekapeeka ku order ya President Robert Kyagulanyi Ssentamu okutuyambako. Twakusanyukidde nnyo ne neebaza Naagi Nadduli ttiimu gye baateekawo twaye tetumanyi nti mukyalimu omulamwa. Naye njagala kulaba nga tutambula naddala ewaffe mu bulemeezi eyo ku byettaka abantu baffe abadde basengula. Naagi Nadduli nkwebaza ne mukulu Balimwezo n'abala kye twetaaga ye mediation wakati w'ab'ebibanja n'ab'ettaka okulaba abantu baffe nga tebagoba. Akensembyayo tuli bubi ku mbeera y'amakubo ssebo mukulu Katumba Wamala ne mukulu Salimu Sale. Mukulu Salimu Sale ndowooza message wagiraba bagikutuusaako ku lunaku olwo okuba wasindika ttiimu ye Kasiribiiti. Ebimotoka byo nga 10 bitwonoonedde amakubo ewaffe mu Nakaseke. Newe minisita wa transport n'ebimotoka byo nga 150 bisino truck bitwonoonedde amakubo gaffe. Tuli bubi mutuyambe ne bwe mutuyisizaamu nkoyo bagulira ebigoma nga temulina bwe mutuyamba naye nga mutujooga bujoozi. Abantu baffe abeeruweero ennaku z'omwezi nga 8 public holiday. Fountain of Honor His Excellency Kyagulanyi Ssentamu agenda kujja mu Luweero kuleta Luweero Nakaseke Nakasongola. Towali abantu muli ku TV oba bayita kujja ku lukungaana bagaye mujje ku lukungaana. Nze nkugambye sebo nkugambye nti ennaku z'omwezi nga 8 gwoliwo ebulemeezi ewaffe ebulemeezi public holiday. Fountain of Honor gwe mwalonda Kyagulanyi Ssentamu His Excellency agenda kubeera waffe mu Luweero nga gula office agenda kubeera Kasana. So woli Nakaseke Nakasongola Luweero ennaku z'omwezi nga 8 public holiday ewaffe. Era ku olwo ne bw'oba ng'olinawo mpita tukwegayiridde nnyo tokyama wange tugenda kuba tukyaza Fountain of Honor His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Kuŋŋaana n'enkiiko zigenda mu maaso ebyo mu kaseera kano bulijjo gogamba wano okubikuba mu tooki mukama nkakusabyeko katono nnyo. Njagala kusaba abakulu abali mu gavumenti okulwana ennyo okulaba nga bbeeyi y'amafuta mugifaako. Abantu bali bubi nnyo, amafuta geeyongedde waggulu nnyo. Abantu amafuta asebo mukama wange n'alibadde sikyogerako naye kyekisumuluzo kya byonna. Era tusaba ne mukama waffe mukulu Museveni sebo ali mu buyinza. Twakuulidde ng'owera engoye enkadde bizinesi munaaye va ku bantu bakole engoye enkadde. Mwazisanga wano nga muva mu nsiko zammwe muleke abantu bakole amanda mubalemesezza. Aba bodaboda mubakutte naye kati ku kyengoye enkadde ekyo kyo tujja kufiirawo muleke abantu bakole. So mukama manyi nti ebyo mbyogeddeko naye mu parliament tuziyita matter of national importance. Mugitwanize Fountain of Honor yes nga 8. Yes.
otuse ku ngoye tusabe mukama waffe ali mu buyinza aleme kubeera muvumba eyanyakula obadde oyagala nkyogereko eyanyakula obuyinza enkuŋŋaana z'ebyobufuzi n'enkiiko ezigenda maaso zikube mutoki mivumba bizinesi sebo nze ngenda ebweru w'eggwanga mu Amerika naye waliwo batunda engoye enkadde ne Bungereza waliwo batunda engoye enkadde abantu obabinisa emisolo tebakyakola buli kimu mukitaddemu omukono tubadde tubasaba mutuyambe abantu mubaleke beyagalire mu nsi yaabwe kati sebo njagala kwebaza nnyo wali mu politiking yes gwe bya politiking byo olina okubiraba bwotyo mu nkolayo naye njagala kwebaza nnyo anti badde nkugamba yawula politiking n'okugulawo offices twabagamba nti Mwami Museveni ateekawo electioneering kubanga takyalina kya offering abana Uganda okulonda kwa 2026 naye kakati nga abateerawo mmwe kubanga he has been in power takyalina kyabawa ate kati abaweeki gwolowooza lwaki gundi ebyobufuzi byali badde bitandika ebyobululu mu budde buno ng'okulonda kwa 2026 kubanga ffe twali badde tusuubira nti kyekiseera kino gavumenti okwogera ku service delivery n'okulaba ffe abali mu bukulembeze kikye tusobodde okukolera abantu baffe era kyetugenda office eriawo muti kakati gwe oba olowooza nti no bw'oba ogenda okugulawo office tobuuza ku bantu bo eryo ddembe eryo gwe bw'onooba ogulawo eyiyo naye sebo nange bwe mba ngenza ogula office yange enakaseke mbuuza ku bantu naye njagala kwebaza nnyo abantu b'embalala njagala kwebaza nnyo abantu b'e Kasese n'ab'e Kabaale okutwaliza wamu Western Uganda bannaffe bano babadde balina ekifaananyi kye basiigira eggwanga nti ekibiina kya Nuupu kibiina ky'Abaganda kansuubire nti abo bonna abantu abajjudde abo Baganda ndowooza abo Baganda bonna abali awo bonna ababadde bajjudde embalala Abaganda be babadde bajjudde e Kabaale era badde bajjudde Kasese omuganda agamba oba omungereza agamba you can fool some people for some time but you cannot fool all the people all the time mwenazizaako kubanga ffe twagambanga abakulu bano nti twetaaga peaceful transition buli omu awulirize munne kiki kyogenda okwofalinga abantu kakati nimwe namwe abantu ab'ebitundu ebyenjawulo mulaze nti mwetaaga enkyukakyuka yes eyo nkyukakyuka ate gwe towabaddeyo naye balaba abo bonna bankyukakyuka nekyensooka okwebaza ennyo be ba disciplined officers naddala abapoliisi n'amagye kubanga omukulu ono abadde nga abakozesa nnyo ab'amagye ng'oggyeko ab'obumulumulu nga kati abo beya stationinze mbwe talinagendayo ku leediyo n'ebyo byonna bya kiseera kubanga ne bwali esigama atya ku kukozesa obutali bwenkanya ekiseera kye kijja tuuka agende nga bwe yajja era ensi yaffe ajja girekawo kati nze mbadde mbebaza nti mwayaniriza nnyo his excellence Kyagulanyi Ssentamu era namwe mumanyi gwe mwawa akalulu abantu b'omu Western Uganda omukulu ono afuga eggwanga lino abadde nga alina ekifaananyi kyasiiga era akisiize nnyo ne mu mambuka eyo nti kimanyi ono Kyagulanyi w'Abaganda n'ekibiina kyalimu ky'Abaganda naye ndowooza mulaze nti namwe gye muli eyo muwagira kakati tukyalinze ebigambo byabwe ebirala bye bagenda okuzzaako naye ffe tubeebaza Abanyankole tubeebaza mwebale munonga Abakiga mwebale munonga ab'e Kasese Abakonjo mwebale munonga tubeebaliza ddala era temujjangoko kakati twatandise dda omukulu ogwa transition ono omukulu abadde nga agamba nti ye yekka ne mutabani we bokka be balina okwetooloola eggwanga nti abalala abeetooloola balina kubassa mu makomero oba kubatemula etoboogerako bajja kutemula bano bakitalo nnyo yes mutemule abantu n'ekiseera kijja tutuuka namwe bajja kubatemula ne famire zammwe olwaleero mutabani wa Bagibo bamukutte empale ne bamutwa wona omusajja we Gaboni sibayani mwerabidde n'erinnya lye mbadde ennyukiddemu Bongo mutabani wa Bongo bamukutte empale mukazi we n'ateekayo emisinde kati ate bo babadde tebeeyisa bubi nga si batemu nnyo nga bano bannaffe mwasalawo nti waliwo section z'abantu ze mulina okutemula n'okuumira mu makomera n'okubatwalako ebyobugagga byabwe byonna kubanga kakati abakulu bano abafuga buli bizinesi eri mu Uganda bagitaddemu oluseke it is either theirs oba ofuuka kagologoosi kaabwe
era bwe nalabye omukulu omu ng'ali eri omukulu Museveni ng'ali n'abayindi ng'alagira mbu mpeze engoye enkadde. Oziwerangani engoye enkadde nga wazisangawo ne bannansi? Kubanga not every Ugandan can afford engoye zammwe empya ez'ebyuma byammwe ze mutadde wano. Nolwekyo bw'olaba omukululo guno Kyagulanyi gw'ataddewo mwali badde mukozesa n'omukisa ogwo. Yeyekka omuntu asobola okufuna obuyinza wano n'atabatemula. Mutunuulire emirambo egigudde wakati wammwe mujja mu buyinza. Very many prominent Ugandans are being killed mysteriously. Not every Ugandan is a fool. Kakati kino Kyagulanyi kyakola His Excellency kyali mukola kyawekeninga bannauganda. Uganda is our country, it's not a family business. Kunkuyanja y'abantu gyafune abo bonna obalaba ali mukuza okusaba bonna bamugamba ndowooza alabye yabadde ng'ayingira nga mukama waffe Yezu bwe yali ayingira Yerusalemu. Triumphant entry. Triumphant entry ng'ayingira embalala nga bali baga nti bali abasijja bagamba bava mbalala naye nga nabo embalala nabo baga ffe tubamanyi wano ababwakabaka bwankole ab'obugabe bwankole nga bagamba okumanya abasajja abo babi bwe bajja no beefuula nti abo banyankole naye buli muntu aliko akakwate ku bugabe byadduka ebweru w'eggwanga gw'oli asobola okugamba nti era mbadde nga nsekerera ennaku zino mikwano gyaffe zino gurupu z'abataka z'enalabye zigenda mbu Museveni abagulire ettaka. Oli olaba tayagala agamba mbu munyankole tayagala bugabe n'abagabe bonna abalina akakwate ku bugabe bonna badduka ebweru w'eggwanga nga batya okutemulwa. Mbu mwabaagale mbu mwabataka abagendayo ew'omukulu mbu mugenze kulomba mbu abagulire ebibanja nga muswaza Buganda. Omuntu eyajja omusenze ewammwe mutamanyi nawa gye yava mwe banyinisi mu kitundu kyammwe ng'ate gye mugenda okulomba mbu mumufukamirira wali mbu abagulire ettaka. Nolwekyo ssebo eno entambula entambula ensobedde eno lida katono ogenda kukimalayo kati nda Muhoozi naye alina abantu equally oba more than kakati oba more simanyi nali ntegeze ebifaananyi kati gwe oli waddembe okugamba mbu Muhoozi alina abantu nze sisuubira nti alina agenda ey'okwesimbawo. Sisuubira nti bumakinga ebigambo byange sisuubira ezo groups ze zagenda atambuliramu. Ekisooka aleesewo pulezidenti musobola okuba wano nga musanyuka nga mulaba abakulu abo nga bavayoletinga amateeka g'amagye nti Museveni afuuka musukkulumu ne famire ye nti mutabani we asobola okuba mu byambalo by'amagye n'abusinga institution y'amagye bw'asaba obululu nga waliwo omusajja simanyi bamuta Balugahale Balamu bwe yafuna vision mbu mutabani wa Museveni alina okufuga eggwanga lino nga batambula n'ebivulu byabwe. Ekyo tekigenda kubeerawo ekya mutabani wa Museveni ofuga. Neetegereza ssebo ensi Uganda tefuukangako bwakabaka. Musobola okukola ejjooga eryo ne mulaba nti people peaceful. Ngera bwe mulaba there are so many disciplined army officers who are very quiet. Abatasobola nakubigira kubanga bano bakola ejjooga eryo batandika okwa-identifyinga mbu ono tawagira projekiti yaabwe ono tawagira projekiti yaabwe. There are so many very quiet disciplined army officers who are watching you. Temulowoozesa mwemanyi bagenda ne babalowoozesa nti Museveni asinga okutegeera mu byonna tyategeera ebyobufuzi yategeera kino. Abantu bangi basobola okubeerayo mu kyalo eyo nga basirisa n'abalala bali mu barakisi zino zolaba ze basulamu ng'abali mu refugee camp ebiyumbayumba ebyo biraba poliisi byesulamu n'amagye ne balaba nga muvayoletinga amateeka agafuga amagye nti serving officer talina kwenyigira mu partisan politics n'okwata ssente wakati mu bannansi mu bwavu n'obawanga biconvoy ne bavuga ne batambula. You should know musobola okimanya nti amagye mu Uganda tegawera 7,000. Mu Uganda tuli obukadde 48. Obukadde bulinga 47 bwonna bubawookinga bubatunuulya bwe buti. Waliwo abatasobola kuvaayo nga ffe Luttamaguzi they are with you. Anti kyembadde maliriza nakyo. Naye bw'olaba eno trend eriwo nga kati bw'olaba Kyagulanyi bw'abadde atambula His Excellency mu Western Uganda ndowooza obadde owulira ebigambo bye
nga biri very clear. Ebigambo bye biri bya kununula Uganda. Si kutemula, we shall crush them, never. Akugamba gwe oba oli Munyankole, oba oli Mukiga, oba oli Mukyoli, oba oli Muganda, twetaaga okuzzaawo Uganda empya. Gy'onoofuniramu omulimu ng'oli takusoose kubuuza ggwanga lyo. Gy'onoofuniramu omulimu nga tofunye enguzi. Uganda empya gye munaayita abaana bammwe abafiira mu nsi z'Abawarabu nti mukomeewo, eno y'ensi yammwe. Uganda empya gya preachinga nga state property ziba state property. Gye mugendo ndowooza enjiri ojulya nti obugagga bw'eggwanga nga bonna bugabanyizibwa kyenkanye. Ndowooza enjiri eyo badde ojulira. Etagenda kubeera nti ono w'ekibiina gundi tumutemule, tumuteeke mu kkomera, simanyi bano tubateeke mu bukutiya tubasuuleyo emirambo. N'abala Uganda empya gya preachinga yeeyo y'omusirikale okumuwa ekitiibwa ng'omanya nti this is a serving officer. Yasuubizeeyo. Kugambye president sina kugamba kya principal sebo ndowooza nasoma gwe president bwembeeranga wano Kyagulanyi toddangayo kumuyita principal bya principal mubimitire eri ku bitebe bye NRM ffe tumanyi ti yawangula okulonda okuwedde era tumuyita his excellence Kyagulanyi Sentamu Sebo Uganda oba oli olinnyeko ennyonyi olwo kye bayita last boarding call. Kati tujjukiza Bannayuganda nti obudde bwe buno. Omulamu omukulu yes obudde bwe buno Bannayuganda bazuuke bwe bazuukuka ogenda kukola ogenda kulima Bannayuganda kuzuukuka kubanja kitiibwa kyabwe ekitiibwa kyabwe ekibaweebwa mu ssemateeka. Ekisooka National Unity Platform, it's a political party, kibiina kya byabufuzi. Bw'otunuulira Political Parties and Organization Act ebibiina by'obufuzi okutambula okumobilizinga abawagizi, okugulawo offices, okukunga abawagizi okusobola okuba nga bawagira ekibiina kyabwe ekyo. Kakati NUP kibiina kya byabufuzi naye ffe nga tuyita mu tteeka eryo era tuyita ne mu ssemateeka w'eggwanga. The Constitution owa 1995 atuwa omwaganya okutambula nga Bannayuganda okwetaaya mu nsi yaffe. So twatuula ng'ekibiina ne tukkaanya nti twetaagisa okujjukiza Bannayuganda nti obuvunaanyizibwa bwammwe newankubadde akalulu ka 2021 kabbibwa temuggwaamu maanyi n'okubategeeza ebigendererwa byaffe ng'ekibiina. So nkugambye it's a wake up call eri Bannayuganda bonna bazuukuke. Ekisooka Mwami Museveni yabba akalulu kaffe. Mwami Museveni mu kalulu n'akalulu nga kawedde yajja atemula abantu baffe era yajja asiba abantu baffe bangi nga 18 ne 19 Masaka ya Kampala abantu abasukka mu 10 battibwa nga President Kyagulanyi akwatiddwa eruuka battibwa. N'akalulu nga kawedde bangi battiddwa era bangi bakyali makomera. Kati Bannayuganda tubagamba nti mukola ki? Muzuukuke tubanje obuwanguzi bwaffe. Ekyo kimu. Ekyokubiri mulwane muddemu amaanyi tusobole okulaba nti Uganda ebeera mu makubo amatuufu agalimu abantu abagoberera demokrasiya. Ekyo kubanja obuwanguzi kyali mu myaka ebiri after the election kyabanye. Kakati mission yaffe obuwanguzi NUP ne People Power Movement, it's a revolutionary force. Uffe tetwajja kubeerawo tuline Mwami Museveni bw'atirimbula abantu bw'asiba abantu baffe tumulinde paka wanaakaddiwa aleete ne mutabanyi we. Ffe si mission gye twajjirako. Twajja mu mission yakujjako Museveni n'abantu be. Era nga tuyita mu demokrasiya mu democratic institution zonna zetugoberera. Kubanga buli kye tukola tukikola mu mateeka. Kati Bannayuganda abali eyo tubadde tugenda okubazuukusa. Abatunuulira President waffe Kyagulanyi is a symbol of change, is a symbol of hope. Era olaba abantu bamugoberera kubanga balaba akabonero ak'enkyukakyuka
balaba akabonero ak'okuddamu essuubi yonna gye tuyitidde mu Mbalala omanyi abantu badde bapaintinga narrative wano e Kampala nti Mbalala tewaliyo bantu bawagira NUP maama ekyabadde Mbalala ekyabadde Fort Portal ate Kasese kibadde kirala nnyo kyabadde kirala nnyo eggulo n'olunaku olwaleero ekyabadde e Kabale kakati eyo Western Uganda tugimaze Museveni gyabadde ayita stronghold ye katubadde tumulagako kubanga mu campaigns president yafuna budde buli we yatambulanga masasi na mundu kati tufunye omwaganya okuddayo okuzuukusa abantu era badde bagamba nti mubaleke bagende tebajja kufuna abantu bajja maama ate abantu ke baalabye nti amasasi tegaliwo tewali tiya gas beeyongedde okujja kubanga tubadde twavudde Mbala tuyingira Fort Portal abantu babeera bangi nnyo bwetwayingidde Kasesa ne kibeera massive nnyo so kakati tugenda kukitambuza Uganda yonna tubikolera mu mateeka naye bye tukola nga bwe nakutegeeza nti ffe twajja mu bibiina byabufuzi kubeera awo nga basekibotte twaku mission yakujjako mwami Museveni era mission gye tuli mu kutambuzaako bannakyemale basobola okugwa wakati nga kalulu tekannaba kutuuka oba nga kawedde oba wakati mu kalulu wonna bayinza okugwirawo bonna wonna basobola okugwirawo era revolution zino sitandise nga NUP revolution zatandika dda sani busuulwa revolution eya 1986 gye bayitanga people power revolution eyali Philippines eyagoba Ferdinand Marcos baali bakava mu kalulu ne bakunga abantu civil society ne zikunga abantu ne political parties ezaaliwo ne religious leaders ne bakwatirako Marcos eyali afuze Marcos Ferdinand yali afuze emyaka 30 ne bamutwala n'agenda mu London gye yafiira Adam Balo naye yawangula akalulu e Gambia nga Jahaya Jami afugidde emyaka 25 akalulu abakabbe era Adam Balo bamulangirira Senegal yalayirira Senegal ne bamuleeta ECOWAS n'emuyambako Ali Bongo ono gwe bagyeko ku Saturday kabadde kalulu yakadibaze yamugamba yes namulayo musajja mukulu nga yenna abongoose alwana agamba munyambe mukole noise ku Facebook gye yajjako zi France waliwo channels zibadde zisinzira France channel 4 n'endala TV yali azigyeko mu biseera by'akalulu ngaera bye bakola wano nti Facebook n'ekikira teddangako era neewunya olumwami Museveni ne gavumenti ye tilwaki bapostinga ku Facebook ate gye bajjako ebitongole bya gavumenti byonna bipostinga ku Facebook naye kennyini mwami Museveni ne State House bipostinga ku Facebook so okutambula kwaffe kuzuukusa bannayuganda abaala ba Saddam Ali Bashir yawangula n'ebitundu bakyali 9 naye abantu beekunga saawa zino Al Bashir owa Sudani ali mu komera ensi yaleka agidibaze kyovula bakati yafuuka a failed state amawanga mangi gonna agabadde bannakyemalira tebigwa bya mirembe ezo ensi menyeeko nto naye ensi nyingi ba Gaddafi ono Saidi Bale owa Somalia n'abalala ensi zifuuse eddwaniro ekireetawo ekyo bwe bufuzi obutambulya mutagoberera amateeka injustices okutta abantu nga tewali kyebabagamba corruption eri waggulu ennyo nga sente z'abawejjere nga bwewalaba sente zabbibwa ez'abantu b'Ekalamoja nga tewali babagambako munnange ekibbattaka nze mu constituency gyenvaamu gyenkiikirira ekibbattaka nga ababba ettaka bayina emmundu mu bitundu ndala wano kati ebya Buganda ettaka bagenze balimalamu naye nga abalibba bayina emmundu kati bagenze balimambuka abalalo betulaba si balalo munnange bugologoosi ababakolera bebakolera bali wano Kampala bajja ajja n'ekisawo kya ssente ng'eno ente zimukulembedde ng'eno ayina emmundu kati bagenze mambuka lumu nalabako mwami Museveni awo mu bitundu bya mu Lukoola awo Nakaseke Nakasongola nga yeebaza abantu baayo mwebale kujjumbira nteekateeka za gavumenti n'amayumba amalungi ge muzimbye era tubeebaza era ng'alaga nti eyo transformation eri mu bitundu ebyo Uganda gye yina okwettanira naye bw'okola okunoonyereza abali e Nakasongola abali e Nakaseke abali mu Luweero awo bonna ebitundu ebyo bono batunulya si bannansangwa munnange bonna bajja buzi abaaliko bannansangwa baabagoba dda ku ttaka lyabwe
esebo information abantu abasinga wadde Luweero na Kaseke ng'ekyokulabirako abantu abasinga mu Buganda bonna bolaba abalina ennyumba ennungi bazze buzzi newaffe Luweero ennyumba zonna ze mulaba eziriyo ennungi z'abantu babasomba busombi buli lunaku abantu abaliyo ba indigenous people they are being killed poisoning oba namasasi bo indigenous abantu bali indigenous abadde n'ettaka ewaffe mu Luweero na Kaseke na Kasongola kati waliwo gurupu empya ejjeesiba amafaamu n'ago amayumba ge mulaba amalungi agaliyo tiimu ya Mwai Museveni yegaleeta naye nga be baasangayo abazaalirwana baayo bagenda babatemula mpola mpola n'oluyaaye nnyo Honorable Lutta kubanga govaawo mu Lukoola so kakati ebyo ne mukulu ono ava Kiboga naye olumu batyo byogerako tubibogerera kakati ebyo gyemiramwa gye tutambulirako nga tuzuukusa bannayuganda bannayuganda bangi gye tuyitidde batwebaza olw'omulimu gwe tuliko era ffe kye tuli mu kukola sigamba nti no tuli kubina ebya bulijjo akaluba nalaba byabakama nga afulumya road map yes bwebunawo budde butuuse nga Museveni tasobodde genda mukana akati tujja kagendamu akalulu naye Museveni ne gavumenti ye buli lwe balwako nga bafuga bannayuganda beeyongera okubeera obubi so tugenda kutambula Uganda yonna twavaayo eno pate yaffe eya NUP ne People Power Movement it is a revolutionary force era revolutionary force ne berete eno gyenyambadde ennyini kabonero kankyukakyuka okukyusa status quo so tuli mu revolution abadde balowooza nti tuli Kampala tuli abikyepere kati tugenze tusimbudde era kyovola tulina slogan egamba nti tujja kati western tugimaze tugenda kwata eastern tugende mambuka ne Kampala tujja kujja mpozi abantu gye batamanyi yonna gye tugenze dansani ng'ogyeko mu kibuga tuyitamu naye kati we twakubye raale ku ssomero lya Global Embarara era walabe batusindiikiriza eri actually omusajja otwasooka okusaba okuteeka olukuŋŋaana okumpi n'okuliraana abantu nga basobola okuba nga bawulira nga basigadde ne ku mirimo gyabwe ne batugaanawo radio station eya Ndigito baagijjako Ndigito FM bwe twagenze Fort Potro TV radio station bagitukizo gigendako ne batutwaleyo ku Spurs ground omusajja yatukiza musajja mukulu nanyini kafaako ngogenda kulwe Kasese 7 kilometers neche nebaza abantu bana Uganda nadala abantu gye nona kitambulidde bagoberera Kyagulanyi bagoberera president waffe okuwulira message ey'okwenunula mu Kasese era batutaddeyo bali radio station yennyini gitwali kino okubeerako Mezaya ne bagitugaana nabadde nyingire Kampala ekyosano zanga mukaaga nendaba nga katimu akaita MK project kali ku radio station kapostinze bagita Mezaya FM fe batuganya okugendako ne tugamba nti nedda kasaba abantu be Kasese batulabyeko era drive bagirabye ne batuwagirira mu maanyi era gye kibaddeko era mmanyi nti bangi abatulaba ekiboga mbalamusizza nnyo bannakiboga bannange njagadde okusooka okwogerako ku nguudo zetukoze oluguudo twamaze oluguudo mu ddwaniro okuva e Bugabo okugenda ku Ambiance ziri kilomita nga 6 ne tukola n'akaguudo akagenda ku Katale ate mu Nakasozi olwaleero tujje engalo ku luguudo okuva e Nakasengere okugenda e Kyerima olwaleero tubadde mu kuyiwa maramu buli mu bugenze bulungi ekirala waliwo n'enguudo endala mmanyi obwetaavu bungi naye amaanyi matono naye nga tugezaako wonna bwe Mukama bw'anaaba atusobozesezza tujja kutuuka tuli mu kiseera kino tuli mu kulwana okulaba nga tufuna amazzi ag'emidumu nga twagasika nga tukolagana n'aba National Water ne gatuuka okuva e Kakinga okutuuka e Bukomero actually n'okuyita e Bukomero gali Kateera kati twagala ogatwala saidi z'e Bugabo saidi z'omu ddwaniro ekyo ndowooza ekisanja kino mujja kunzijuukirira ku ky'amazzi kiri mujja kunzijuukirira ku ky'amasannyalaze nga nabasakira kuva mu gavumenti yaffe eya NRM twagala amazzi gano n'ogatwala Muwanga mu nsozi eyo naye kakati wakyaliwo obuzibu nti
olusozi lw'amaanyi. Kati bazimbye reserve tank mukati bagenda gakuba okuva ebukome ajje mu reserve tank mukati then baddemu bagakube gabuuka olusozi kasita ganaabuuka olusozi mwenna aba mujjokero muwanga ebitundu ebyetooloddewo mujja kubanga mugafuna. Kaakati waliwo byempulidde ebineewuunyisiza mukulu muganda wange Luttamaguzi agaye nti amayumba amalungi agali mu Buganda nti bannannyinigo bagwira bajja buzi indigenous tebalinamu. Well, waliwo abagwira abalina amayumba naye kyemanyi nti babanga bagwira bali akirongosezaamu kati agamba asinga obungi ti bali mu ngeri ya camp bali mu ngeri ya camp bali mu ngeri ya nsiisira tebali mu mayumba malungi. Amayumba amalungi agalimu g'abantu baffe ekyo tulina okwekererizaamu naffe. Bantu baffe olugeza baani? Aitha kababe bayinza okubeera abalaalo nga naye bannayuganda. Then omukulu ono abadde ayogera ku ky'abantu abangi abajja ku rallies abantu abakuŋŋaana naye kyatayogeddeeko nti bamanyi nga president mu mitwe gyabwe kyatayogeddeeko nti he's an artist serebu kati abamu bajja okulaba ku serebu yaabwe gwe bawulira ennyimba zaabwe ekyo takyogeddeeko naye nga abamu bajja okulaba ku serebu waabwe naye okutwalira wamu ku ky'abantu abatambula abebifuzi abatambula bwe tudda ku saidi yaffe ku saidi eya NRM Nabbanja ali mu kutambula ndowooza atandikira era mu Greater Mubende tetuli mu campaign tuli mu service delivery actual service delivery era olukuŋŋaana lwetwakuba actually abantu baali bangi abamu bagamba nti NRM terina bantu naye twalina abantu abasoba mu 1,000 bwe twali ekibuga era nga twalina prime minister era nga neetaba mu kulutegeka nali omu ku bateesiteesi baalwo. Tetwabawa transport tetwabawa kyamisana bajja buzi era bwe baawulira nti no waliwo omwoleso ogw'ebyobulimi n'olusiisira lw'ebyobulamu ne bajja. Ekyaliwo ku lunaku olwo of course minisita wa agriculture yayogera okunnyonnyola abantu ebiriwo mu byobulimi. Babaguza ensigo kasooli actually abantu bagula ensigo yonna eyaleetebwa abantu bagigula kasooli ebijanjaalo babawa amagezi engeri gye bayinza okufunamu tractor eziyinza okubayamba okulima mu nnimiro zaabwe n'ebirala ebikwatagana mu kulima of course ne bakeberebwa n'obulamu health camp. Temwalimu byabufuzi tetwalimu kwogera ku byabufuzi ti oba mulondo ono oba mulondo ono kwali kuba mobilizinga actually ekyo twandibadde twakikola dda actual service delivery okulaba nti abantu actually okubakubiriza okulunda ente ez'amata okuva ku nkulunda ente ezaffe zineŋŋanda kyekiri mu kutambula kwa Nabbanja kyekyali at least ewaffe ekibuga kyenneetabamu kyekyali ekyankwanze kyekyali emubende kyekyali emitiyana era kyekigenda okutandika ne Nakaseke. Era njagala okukubiriza muganda wange Luttamaguzi agende mu mwoleso ajja kufuna amagezi gayinza okuwa abantu be ajja kufuna kyakoppayo kyayinza okuwa abantu be. Ate ye MK atambula nga chief mobilizer wa NRM. Is the chief mobilizer wa NRM. Serving general. He may be a serving general, but is part of mumaje mbeera mbe bayita ba political commissar abasobola okukola mobilization. Kakati ku NUP ku side ya NUP
Amanyo galabi ge balina principal gayolesa president gayolesa president wenyu. Tulina okwebuuza nti NUP kati amanyo okusinga bwe yabeerera mu kalulu oba amaanyi gakendedde. Baabo. Bwe tuddayo mu kulonda nga munaddamu okulonda ne mufuna ebifo 57 bimwafuna mu kalulu aka 2026 oba bijja kukendera oba bineeyongera. Kyendowooza nti biyinza okukendeera. Waliwo obuzibu obusookera ddala. Kakati bino byenjagala okwogerako bye bimu ku bireetedde aba NUP okuba nti baddayo mu bantu to become relevant. Ekisookera ddala nti abantu mwabasuubiza okumalawo endwadde, mwabasuubiza okuleetawo okwegatta. Nga bawangudde empozi babubbi. Of course. Nga bali mu buyinza. Of course ba MP bawangula. Ekya president bakiwangula. Naye ba MP bawangula. Era babawanga obululu nga balowooza nti bye basuubiza bye bazze babasuubiza okumalawo corruption, okumalawo ebbula ly'emirimu. Actually bwe tubeera ekiboga bwe batandika okwogera ku by'emirimu ffenna batukubira wamu nze n'owekitiibwa Nakimwero. Ffenna nti tetukoze kyamaanyi nnyo okuleeta emirimu. Kaakati mu kiseera kino ekiriwo nti ffenna tulabika ffe aba NRM n'aba NUP of course n'aba DP ffenna ffe bamu enjawulo tewali nga ba MP. Of course kukiri ekya president omusango actually mwakola by'omusango okugujjayo mu kooti ne muguleeta mu kooti y'abantu. Tetunnafuna byava mu kooti y'abantu. Oba mutuleka ffe tweba twesalirawo nga bwe kyali. Then ekirala abantu bagambibwa mu kiseera ekyakalulu tusobola okuwangula Museveni nti Kyagulanyi asobola okuwangula Museveni mu kalulu. Ekyali kitasoboka kubanga ne bwolaba ogendera ku gundi kuba MP abalondebwa 57 mu parliament olina ababaka aba NRM abasoba mu 4. Yes. Okwo ng'otaddeko n'abajja nga ba independent abagamba nti nze siri musanyufu ku kino, siri musanyufu ku kiri. Then waliwo obuzibu obuliwo mu kiseera kino actually obuleetedde NUP okuba nti ekkakkana nti esala ku pressure gye yaliko mu kusooka. Naye okyogezawo confidence tekyalina maanyi ge yalina luli kati gakendedde. Actually waliwo okukkiriza nti amaanyi gakendedde. Waliwo obuzibu bw'okulwanagana actually mu kibiina ndowooza noonakimanyi waliwo group egamba nti baagala defiance ng'eyabeesigye. Then eyekulemberwa owekitiibwa Robert Kyagulanyi ne banne nga zaake neighbor wange wano Emitiyana. Then ku side endala tulina abagamba nti baagala strategy, proper strategy nga Mathias Mpuuga. Era nga waliwo n'okulowoozebwa tikiseera kyonna agobebwa asikizibwa omuntu akkiriza mu defiance. Then waliwo threat okweraliikirira aba MK movement ba chief mobilizer baffe aba NRM olw'okuba nti batutta abavubuka bangi abande bawagira Mwami Kyagulanyi. Actually tebatutte bavubuka bokka naye batutte ne ba MPs nga Dr. Kagabo then ne Jimmy Lwanga ow'Entenjeru ne ba MPs abalala bagendayo ekiro betutajja kwasanga bagenda mu NUP betutajja bagenda ekire wa MK abagenda abagenda okuva mu NUP okugenda ewa Muhoozi. Kakati ebyo byonna nkampite mu bufunze NUP eyinza okubaako engeri gyebiddamu gyeresipondinga. Kakati nga
okurespondinga abubani producer botuwa kenda maso ayeba bemke okay nga kakati okurespondinga ina ekisooka ina okukola aggressive campaign kati ejwa magezi anti kyebakola kakati efuna amaanyi ate kukube no kyebali mu kukola kakati nti bakola aggressive campaign actually waliwo oluyimba luga nti mubeeko kyemukola okulaga nti twazze okulaga nti mwazze n'okulaga nti weebali mu byobufuzi bya Uganda okuteekawo embeera eraga nti nno weebali naye n'okusinga ennyo okuzza mu bantu amaanyi reawakening the masses era ekikwatagana obulungi omubala gwabwe kyebalimu ogwazuukuka Uganda reawakening the masses naye n'ekirala ennyo ekikulu ekirina okubeerawo oba kyebali mu kukola mu kiseera kino kyekyali branding okwezza obujja okukakasa abantu nti tebali mu tribalism tebali siba tribalism actually ebimu kati ebyogerwa byebyayogerwanga ebyomumazzi ebyokuttaka ebyomubbanga ebimera ate nga byonna tebifaanana right singa yali ayagala buli kimu kibeere kyokka yandibadde ateekawo different planets musanga abantu bali mu planet maazi abalala emiti eri mu planet eno naye ffenna mu diversity mu kutafaanana kwaffe yatuteeka mu nsi yeegi mu nsi yeemu so tulina okuba ffenna mu nsi yeemu empologoma ebeerewo omusota gubeerewo naawe omuntu obeerewo omuti gubeerewo naye ensobi gye tukola abamu kulowooza nti abalala tebalina kubaawo oba ebirala tebirina kubaawo nosanga bweoyagala omalewo ensolo and yet you are also a creation ekyo tekijja kuba tulina okukikomya otherwise omukono ogw'amaanyi bwagugolola tetuliiwo nyina bemmanyi and some of them are my friends baagula ettaka balina ettaka Luweero batugula ettaka Luweero naye ng'ettaka lyali lya UCB Uganda Commercial Bank nga abasajja bagala bafuna loans mu Uganda Commercial Banks loans nezirema UCB ne advertising those non-performing assets ozijukira that program UCB ne advertising abantu ne bagula ettaka so oli wabanga yagula ettaka from UCB oba naligula ku Kefa being legitimate rights so tulina okwegendereza nnyo because at some stage ekintu kijja kutuba mu ngalo. I agree that waliwo abatunze ettaka nagulawo edduuka ku trading center oba nagula ka boda boda kati economy eganye wanakulengera odda weeka wagula legitimately yesente yaziteeka mu business KCCM lemeseza boda bagibye kakata politician olina okulaba engeri gy'oraising consciousness ye n'atalaba oli ayagula legitimately ng'omulabe naye bwe tubanga tetwegendereza nekituba mu ngalo there will be a very terrible clash wakati w'ono ayagula legitimately n'ono ayatunda economy nemulemerera. Waliwo endala ensonga Kefa zayandabadde annyonnyola ng'ekigurupu kya Yero ekyo kakati oli empya akugambye amakomera agammwe mutta abantu you kill prisoners then ne mubatwala mu tractor ati you don't challenge it so olina okutunnyonnyola olina okutunnyonnyola tebabawo abantu mu makomera kubatta. Of course the other interesting thing eri nti yali alina preference ki komera lyalimu okulaba engeri tractors ezijja ne bazipakira ne zigenda ng'azirengera. That's also an interesting prison but iyo nsonga y'amaanyi nnyo either olina okumuteeka ku nninga n'akinyonnyola engeri gye yabalaba or nemunyonnyola Ugandans. You can't be killing people, prisoners in prisons. Now, mukulu Busulwa
waliwo olukiiko it is bagiyise awakening okuzuuku wake up Uganda zuukuka Uganda yes the zuukuka to do what kati noddayo mu hotel Africana consensus bwe basinkana nga bakava Kayunga mu bululu bwa Kayunga ne mu bululu bwa Soroti bawandiika ekiwandiiko ne bataako emikono bonna. Yes. You remember that document twakyogerako wano BCJ Bamakaku and other groupings akalulu tekayina makulu engeri gye bakabba Esoroti engeri gye bakabba Kayunga I think even ne Wawolanya by election ya Wawolanya kana tugenda kusitura population for an uprising. Yes. In other words, tubeerewo ne transition nga tetuyise mu kalulu. That was the hotel African, I think, yeah. Thank you very much for being with the record. Omanyi kati eno maaso ku ggwanga oliwa PPP Saddam Gaira. You have eno maaso ku ggwanga ina production unit which is more than modern. Yaliwo naye nga byetegereza bigenda mu maaso. Which is more than modern. Kati olaba record. Now bw'obanga kyotambulirako bano baliwa abaali awo. Yes. Bw'obanga kyotambulirako to awaken the population obululu tebukyalina meaning, right? Bano baliwa because jjukira in the same hotel Africana Kyagula n'agamba democracy works. You remember? Ng'agamba Besigye ayanukula Besigye nanga gwe weesimbye emirundi egenda mu 4-5 anoga democracy ekola democracy fe tunyimanyi nti ekola ki ekola n'asitula population mainly ya musenta n'agitwala mu bululu kakati y'omu agamba banzibye naw n'ayita gwe yagamba nti democracy ekola ye nga mugamba democracy tekola nama katika twegatte tubeera omu tukunga bannayuganda tuzuukusa bannayuganda for an uprising. Now Besigye ne banne bakola one the red card, you remember, endala ne bakola the front katwalina endala gyengoberera People's Front for Transition. Yes, kakati walondera gyengoberera UPLO Uganda People's Liberation Organization naye underground zino zonna ddoboozi ligamba obululu tebukola. Therefore tewabaawo obululu. We stop elections. Not that we boycott. Sefa sempanyi bw'aba agenda kwesimbawo ng'oyina kola kyonna ekisoboka olemesa akalulu okukola ki okubaawo. Naw kati ne wabeera ate ne mukulu Museveni naye n'akirengera nti abantu bagenda kuggwamu essuubi mu kalulu. Therefore bajoyininge bali abaagala okuyita mu makubo amalala gabadde ayogerako Sudaani ebyowulira Sudaani ebyowulira mu West Africa kuuzi awamu n'ebirala. Now so mukulu Museveni kati alina atandika campaign nga campaign eyo yakuzaamu abantu essuubi nti akalulu kakola. Kyobalaba Bukedeya awandiika ekiwandiiko nagamba enziba y'obululu eno nange sigirabanga ate munfudde Pawulo Muwanga nga owe yali awangudde asooka kubayozaayoza nagamba ayayaya kyendabye Bukedeya engeri gye mubba akalulu ate mmwe mususe ku Pawulo Muwanga kati mwagala kunfuula Pawulo Muwanga kati n'akwata ba RDC be ba DPC biki ekigendererwa abantu baddemu essuubi badde muki badde mu kalulu. Then lira that Bretalango wali balina by election nga minister afudde ono minister of state for I think labor Charles Engola nga afudde kati mu kalulu ako UPC bagireka newangula bagireka oba yawangula anti kwabanga abadde abba lwaki wali teyabba so njagendera ku that narrative nti yakola ki yagireka kakati ate n'abayozaayoza congratulations
kyobalaba leero bano bali mbalala babalinyaliyo katonotono but because mukulu Museveni nawe ayina jambiye ya miso ebiri emu teyandyagadde batambule but at the same time ayagala population ebe n'essuubi kudda muki kudda mu kalulu kakati n'abaana nabo ne babeera ne two swords aba Kyagulanyi one bamanya akalulu tekayina makulu but at the same time bali ne Museveni kumuyambako kulaga nti akalulu kakola ki akalulu kakola now kakati ekigenda okuddirira kiri nti bano boolaba balese emabega babadde akoze nabo endagaano tutambulire wamu n'abalala bootalaba batambula naye yes batambula naye kyobalaba amakobera gajjudde bono bagamba kitalya bajjuddeyo because ye bw'aba atambula awo mukulu Museveni ayina kamera ye ebeeraba alengera mwaba alengeraga nono because ono nali mwina ku CCTV abakola kino ng'abalenga naga katoyo kale oyo wawagulu mumuloka mugira mumuleka start yamba kuleeta bano kati nabeera ng'ajjamu so kati nekituleetera ebintu bibiri the first one wano ogamba Museveni akwata ababo bajjudde amakomera abalala bali mu ntaana ate ku lwaki enkolayo is the open method nujja omulaga ababo ng'atatta anti yes ogamba atta abawagizi bo atta networks zozimba azikwata and ekyo tekiri mu dispute I'm not disputing it but now question eri nti ate ku lwaki ositula abalala nabo no bamulaga why do you use open methods kati atanaazanya ate ebyobufuzi nga talaze grounds and you see mukulu Busulwa when you are doing analysis mu clashes eziriwo wakati wa mukulu Museveni pia Kyagulanyi oyina toyina kukitunula ku invent emu ntotunulire kino olemu okutunulira ebirala nagamba lulinda aliwo I was a witness ku lumbe nga Mwanga Kivumbi ayabya olumbye lwamu brother we his brother yafa nga ayabya olumbe Kyagulanyi yaliwo Kyagulanyi nawa speech nagamba yene Jamiri mukulu bali omu Kyagulanyi yene Jamiri mukulu ono wa Allied Democratic Forces ali mukomera basachimu you can even go and check with Nsereko onakubiriza CBS made in Nsereko he was a master of ceremonies it was in the open now then mukulu Museveni nawa statement nagamba they are not essentially the same but they are one ADF ngo byakubijambye bya Masaka abayekera nabano tebafaanana naye bali omu tebafaanagana naye bali omu anti because oluzungu kuruteeka mu Luganda is a problem but ngwadde statement nga bwe yagiwa mu luzungu they are not essentially the same but they are one now and remember China ba MP baabwe bali ku Beiru Alan Sewanyana Muhammad Segiri mu butemu obwaliwo mu Masaka kati kyemalenga therefore bw'oba olaba nga bali mu mass campaign suppose this is not organization this is called the mass mobilization because mass mobilization pira mu uprising bw'oba oyagala kusitula population ekola uprising ebyo olina okukola mass uprising mass mobilization now so akati therefore nze ndaba mukulu Museveni nga stress yeyongera kijja kutuuka stage nga alina okukiyimiriza but kakulu katono kemuyinako this time aba agenda kukiyimiriza ajja kukiyimiriza so hard tebakiddamu ate nga akikkiriza what asoze kukikkiriza kikyana kati isi kyekizibu ye contradiction I want you to understand me because you are analyzing a complicated contradiction contradiction eri nti nandi mwagadde abeerewo yes in other words kati buno obugofiire tebabukkiriza
by law, you know that. Bazigazetinga n'abalala bali mu makomera. But this is an MP akambadde. Oyagala kulaga Bungereza, World Bank n'ebirala that you have some democracy. Kati MP n'otunula eno bwoti. Omulaba toyagala akambale n'otunula eno, but n'ogenda n'ogobeera aba batambula nabo ababuyina n'obakoona. You get what I mean? You see, in other words, ngeza okulaga that oyina mukulu Museveni nga is twin ayina abalongo. Endowooza ye abalongo, it is two in one nandi mwagadde akunge population edde mu kalulu, right? Yep. But mukukunga population eno atali na mulabe. So omulabe gwasitula at some stage sijja kumusobola, therefore nyina okubiyimiriza. I will have to stop it now. Therefore kyentunulira, because me I'm looking at tomorrow, because tayagala campaigns ziveewo, and there is a directive to General Kereba Kandwana. Mr. Tani Misali sagala Karuru Kabero chovala banyanzi bamukuba. You remember Janzi we again, I think was it changed somewhere in Toro. Nyanzi ye chairperson w'ekibiina kyawe. Yes. Group yawe bamukuba bubi nnyo. In other words, chikulaga nti DNA ya mukulu Museveni teyanjagadde batambule. But at the same time, bayina okutambula, because nfunamu bibiri. One, ndengera omulabe ali wansi kyazimba nkikuba omulundi ogwo, nkikuba omulundi gumu. Ekyokubiri, okutambula kwabwe kwandibadde kunyamba n'abazungu. Kulaga yamindirisa bit of democracy, population etana okupikinga interest buledemu atagikube nga wabadde agikuba bulijjo. Naye kyendaba nga bwala ebyaluka. Ani? Ebyaluka. You remember what happened in Luka? Eluka, yes. Nga bakuteona Kyagulanyi. Absolutely. Yasoka n'amukiriza n'atambula naye waliwo yatuuka and he moved on him. Or ekyali ekalangala. This time ate n'omukiriza n'agenda ekalangala naye n'okwata abalala bonna bayina. Nobateeka mu komera. Kati byebivamu byogamba nti amakomera gajjudde abantu baabwe, and indeed n'abalala bali mu ntaana. So nze ndengera tutambulira wambu tugenda kukozesa defiance era tukiriziganya. Bwabeerawo strategy endala ez'okukozesa era nazo tuzikkiriziganya. Kituufu waliwo members abamu abalina ideology eya activism, oba gy'oyinza okuyita ideology eya activism. Newabeerawo n'abali liberal, abali moderate, mwebali. Niye buli otugenda okukola ekintu kyonna tukkaanya nti tukwate kino, kubanga mission yaffe enkulu yakujjako Mwami Museveni n'obukulembeze bwe. Ayogedde ku kigambo kya tribalism. Ekifaananyi ekinene Mwami Museveni bwe yamala okubba akalulu kaffe ng'ava kitula ajja, speech yasooka okukola ng'ayogerako eri bannayuganda, yayogera ku kigambo kye bayita sectarianism, obusosoze, era n'agamba nti NUP ya Buganda tise Buganda Party. Twamulaga actually bateekawo amaanyi mangi mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okulaba nti abaka baayo tebawangula, waakiri wokka bawangule mu Buganda basobole okuliyetinga narrative eyo nti Buganda, NUP tise Buganda Party. Naye resistance of course yaliwo. Chief Whip waffe Honorable Nambeshi n'awangula Emanjiya mu Ebududa, that is Bugishu sub-region, n'ewuma n'empi wa Jinja City naye n'awangula. Naye resistance wano mu Buganda twamobilizinga nnyo, ate ndooza n'abantu baalimu vigilant okusinga mu bitundu ebirala. Naye eyo narrative baayagala ogiteekawo balowoozese nti NUP tise Buganda Party. Twafuna support yonna. Actually singa akalulu kaali free and fair. Vakuka president banga ensi yonna ekamanyi twakawangula. Kabaka wa parliament twali bali tufuna over 100 members of parliament. Akalala kenjagala njogereko era Honorable Lwamusha nawo n'akaleese n'agamba nti why do you use open methods? Mbuzireeta abawagizi baffe Museveni n'abatunuulira n'asobola obategetingamu n'abakwata, ate bwe tumala etugamba nti ate abamu abasse, abamu abatadde mu makomera. Yes, ffe tuli kibiina kya byabufuzi, tuli people power movement egoberera amateeka, era buli kye tukola tukikola mu mateeka. Tetugenda kudda mu clandestine styles
eza Museveni eziri deceptive nga ze yakola ng'agenda mu nsiko ffe tujja kukosa ssemateeka era buli kye tukola tukikola mu tteeka we are a political party nga NUP tutambula people power movement ereeta other political parties abali mu bibiina ebirala n'abe-NRM abaagala enkyukakyuka kyova olaba Honorable Lutta wano wa Democratic Party naye agamba nti Kyagulanyi ye yawangula akalulu era yalina okutambula nga pulezidenti waffe nga mmaliriza ne kano nzikiriza mukulu Danisani Busuulwa nti bye tugendamu ne mobilization yonna gye tugenda okukola uffe tuli revolution era bino ebyakalulu baagala okugamba nti ate simanyi kukunga ate bantu bagende mu kalulu uffe ne bwe tigamba nti kiggwa leero Museveni n'avaako kitwaga kidatandikiddeko nti bannakyemalira bonna world over bagwa mu kalulu nga katandika wakati nga kalulu kagenda mu maaso oba nga kaakaggwa okulondebwa kati ffe kye tukola twawekeninga bannayuganda bonna bamanye nti obuvunaanyizibwa buli eri gye bali okusobola okugatta eddoboozi byonna ebizibu ebiri mu Uganda bye namenyeeko mu submission yange yasoose byonna ebizibu bye basanga ng'ebbola ly'emirimu ono Honorable Kefa byeyogeddeko nti ffe tetubikozeeko ate kyanneewunyisiza Honorable Kefa ono yali mu 10th Parliament is a senior member of Parliament bw'agamba nti abaka ba Parliament batondawo emirimu bw'agamba nti abaka ba Parliament balina okulwanyisa enguzi ffe tukola ogwaffe mu Parliament naye executive yalina okuteekisa mu nkola kakati ebyo nga senior member of Parliament gwempa ekitiibwa Dr. ono ebimu aleme bantu bamulaba kubeera nti nate anafuya ffe omulimu gwe tulina okukola ng'ababaka aleme kulowooza nti ffe tulina okutandikawo emirimu buvunaanyizibwa bwa gavumenti emaze mu gavumenti emyaka 4 okutandikawo emirimu era ebyo bye tugamba bannayuganda nti ebibalemye emyaka 4 fye bitugenda okukolako ye mbaka wa Bukuto East engeri gyozzeemu ebisinga ku Honorable Kefa era kanzire ku ye asiibule oluvannyuma Honorable Luttamaguzi. Okay, okusookera ddala njagala okwebaza abakuumi b'eddembe kuba nti bannaffe abannuupu tebabataataaganyizza mu kkuba enkuŋŋaana zaabwe buvunaanyizibwa bwabwe of course awalala babadde babatawaanya ne mutagendayo kyemmanyi nti tekinnakola mawulire bulungi gekyandikoze singa babadde babagaana okkuba enkuŋŋaana ze bakuba kati saagambye nti bonna abajja okulaba ow'ekitiibwa Kyagulanyi nti bonna bajja kumulaba olw'okuba muyimbi naye abamu bajja olw'okuba muyimbi olw'okuba celebrity naye kansubire nti bonna abajja bonna tujja balaba nga bamuwa akalulu era oli bwe baakamuwa naye tetwakalaba oli baakamuwa naye ku luli tetwabalaba naye nga tulina abantu n'abalayira be tulabye nga balina abantu bangi naye ne baba nga tebafunye ate bululu bwe babadde basuubira okufuna nga Besigye yalina abantu bangi wano mu Kampala actually motoka yajjula ne bamuwa amatooke omuntu n'alowooza ndowooza ng'ayinza okulowooza nti akalulu akamaze naye akalulu tetwakalaba mu ballot box then atalina bantu ate n'awangula ataafuna abantu mu campaign naye ekyo mukirumiriza nnyo nti n'awangula naye okuwangula ndowooza kiri mu mitwe gyammwe kubanga naawe wawangula akalulu akako nange nempangula akange nawangula halaali akyo gwe nawangula namugatta emirundi 2 wanuupu gwe nali nvuganya naye namugatta tekyaliko nti no bakakuttemu oba kiki actually abanuupu ate wange be baagazaako okakwatamu nembawangula era nabo bakimanyi akati waliwo omubaka munnange kyeyogedde Lutta tuminga General Lutta naye kyabadde kyamaanyi nnyo ekyo ddamu okirongoosa okitangaaza abantu tewaliwo bantu batwalibwa mu kkomera okutwalayo mu kkomera gwe battira mu kkomera bwe bakutwalayo abantu bwe bamanya nti nno bakututte kitalya ate ebiseera ebisinga era babatwalayo nga babatwalayo ku rifaro nga batutte mu ngeri ya rifaro tewali muntu gwe battira mu kkomera era
kyewagambye nti tractor ziba zisomba emirambo ekyo kyamaanyi nnyo ddamu okirowoozeeko bwe kiba nga kituufu nga wakiraba kireete mu palamenti tukyogereko kirete ku fulo owamawulire atuuse Honorable Kefa webale nnyo wangaala ayisa abasajja kabanakoyesa akadde akatono tulaba mukulu katone bugabo chairman waffe Nanjwenge mukulu chairman Kijambu Emabindi mukulu Kakande Kabuye mukulu Muwawu Emutukula ne Master Ndebe kunowas Akembuke ne mukulu Kabuze Mubende ne Father Bosa n'abalala mwena abali mutulaba chairman Mutibwa gwe tebakusibangako era kansubiremwe emboozi zammwe teri kumwe baali basibyeko bano mwababiri mwembi tebabasibangako kitalya oli yalimbega wa gavumenti era akyagikolera kyagikolera nolwekyo none of you has ever been arrested tukitalya oba mukomera lyonna eryegwa nolwekyo bwe tuba twogera zino emboozi tetwogera firimu please gendako ekitalya nsaba nnyo bakusibeko n'oli bamusibeko muligiraba emirambo egiriyo. That's what my prayer. Naye kati nze kyembadde nsaba it will be answered. Kyembadde nsaba njagala kusaba mukulu Museveni tewali muna Uganda agenda kukkiriza mutabani w'okufuga kubanga lino ejjoogo lyonna musobola oddikola naddala kubabongoota kuba wano waliwo ababongoota abalowooza nti you are the alpha and omega. Yes, kupano waliwo ababongoota abalowooza Museveni ne mutabani we they are alpha and omega. The time is up. Musobola okukola effujjo ne mulikola ku bannansi ne mweddiza obugagga bw'ensi ne mutandika okuwa ebiragiro ne mubajjuza mu makomera abaana abo abali mu makomera. Ebiseera bigenda kutuuka ng'ate mmwe muli mu makomera ne famire zammwe. Nenjagala kwebaza ennyo officers. Ono Kyagulanyi ye commander in chief in the making. Abakoze empisa. Oye commander in chief wammwe gwe mulaba oyo era yawangula okulonda kuli eri. N'olwekyo bwe baba bakutumye bino bakutuma mbu simanyi mukolere famire ezo famire ze mulaba ezeyita ez'ekitalo. It is just a time mujja kutuuka akaseera nga temukyabala mukyawulira ku Gaddafi oba butabani bwa Gaddafi obwattanga ab'e Libya oba bano simanyi abano. N'olwekyo mbadde maliriza ng'ontwala emisinde twagala kukusaba mukulu Museveni kino kyange nkisembyayo ng'Omuganda. Mwami Museveni tolina buvunaanyizibwa ku ttaka lya Buganda. Abantu bonna b'oyita mbu obawe ku ttaka ly'e Buganda nawe oli musenze wano. Puropate zonna ze mufunye wano mu Buganda nga mugoba abantu baffe ku ttaka mubafudde emmomboze kuba mulina emmundu mubatadde mu bwavu kuba mweddiza ssente zonna ez'eggwanga. Ettaka lyonna lye mulinano mulirina nga mukulu Museveni okyali mu buyinza. Kazibe zino faamu ze tulaba abantu baffe naddala wano Abaganda abali mu kutemulwa abali mu kusengulwa amayumba gaabwe nga gakoona. Bino teri asobola kubyogera naddala gudulira gurupu z'abantu. Bwenjogera ku kyettaka kimanyi onyiiga nnyo sebo naye njagala kusaba mbadde nsaba nze kanneesiibulire ssebo siri kasiru. Mbadde nsaba abantu baffe mwenna abali mu Buganda muve mu kubongoota muzuukuke. Ssaabasajja Kabaka kati mukulu Busuulwa mbadde nja kukikufuuza mbadde nkuwa Dr. Obote Milton Obote Museveni oyite ojoka dairema abatajjukira yafaayo tujoke yali akulira amagye ga UNR agobote. Mukulu Museveni yali yeesimbyewo nga ku UPM ne bidandisali, you remember? Yes. And then Dr. Obote nga yeesimbyewo ku UPC. Kakati nga dairema mukulu Museveni wanaakunga akalulu kubwa UPM kuba president, but at the same time ate nga bwategeka okulumba Kabamba omunebera. Na nga mukulu Obote tasobola kumukuba agamba bwe naamukuba wajja gamba nkubye opponent wange. And ekyaba mundoza wakiraba siraba Museveni ng'akola ekyo